Yes, nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinzira obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo ga UG Update TV. Bangi mbadde mwebuuza oba Nambooze anaayanukula Sauda Madada ku lulereŋŋana okubaddewo kusikangana omuguwa ku kwesojja. Jjukira nti nno biseera biri ebiyise emabega ekibiina kya National Unity Platform kize kifulumya lisiti y'abafulaga bearers, ba councillors, ba MPs naye abamu abaali expectinga ku high expectation okufuna kaadi tebasobola kugifuna. Muno mwe mwali ne Sauda Madada era yavaayo okulangirira nti agenda kubanga ajja independent wadde ekibiina kimuganye okumuwa kaadi. Bino nno kyatunuulikikanga ekifaananyi ekibi eri ekibiina n'okujja unit ddala epresentinga ekibiina kya National Unity Platform. Kati Betty Nambooze bakireke yavuddeyo n'ayanukula Sauda Madada ng'agamba nti Sauda Madada yeerabidde ekigendererwa kye, yeerabidde nti nno is a commander era ekigendererwa kya kukyusa Uganda empya. Wabula bamulimbyelimbye n'obusaala buno bwagenda ofuna bu miliyoni mmeka asobole okuba ng'ajja ku Kyawomani Lord Woman Council mu Central Kampala. Jjukira kyekifo kyasinga okkaanirako. Sauda Madada agamba newankubadde kakiiko by'okulonda mu kitebe kya National Unity Platform kyasazeewo wekityo, ye agamba obuwagizi abuyina ku ground. Agamba era mukakafu nnyo nti ebyasaliddwa akakiiko k'okulonda tekwegamba byawukana nnyo nekiri ku ground era nga ye agenda salawo atwale decision eri ku ground ajje nga independent. Naye bwe twogerera Sauda Madada yakwatibwa ng'agezaako kuyingira eggwanga erya Kenya wali eri ku border era ali mu custody za police. Wabula Betty Nambooze amwanukudde, amuzzeemu n'amwanukula. Ngina kubanga nkuteerako akatambi ka Betty Nambooze ng'agenda mu maaso n'okwogera ku nsonga za Sauda Madada ate n'oluvannyuma nkulage bino byavaawa era byava ku ki byasinzirawa. Nkuwe ne Sauda Madada ng'agezaako okuba nga yeewozaako nga ne Nambooze awanda muliro. Jjukira nti naye Sauda Madada agamba Nambooze nga ye omubaka wa parliament aludde nnyo ku ntebe y'ekifo kya Mukono municipality nti era waaba amugeraageranya ne Nakyemalira gwe bagezaako okuba nga balwanyisa amaze ku bukulembeze ebbanga eddene. Agamba nti no yandibadde stepping aside n'emijiji emito nekisobola okugendako mu buyinza ne gitwala eggwanga mu maaso. Ye Nambooze agamba tekiri ku kya musaala, tekiri ku kyaki, tekiri ku kyakufuna bitiibwa, abula akaseera kano yalowooza bye biseera ebyandibadde kubanga babeera wamu ne beegatta oba oli amaze emyaka emeka experience ye bagyetaaga basobole okulwanyisa Nakyemalira bagende mu ggwanga eppya. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ebyo nno birowoozo bya Betty Nambooze naye bonna ngenda kubanga mbakuleetera olabe endowooza zaabwe buli muntu nga wagamba. Tovola babadde Kamanda Madada kati okulonda kutandisa omwerabiza nti waliwo eri oluta eri abadde Kamanda Mulamba ne kati olw'okuba nti obwa Lord Council buliko omusaala gwa miliyoni 600 bamugamba banna abaliyo nti nomanyi omusaala gwa miliyoni 600 kati banki ekuwolayo esobola n'okuwola obukadde 10 nejjange bukusalako mpola mu myaka 5. Kakati alowooza ekyo naga nti ate nange kati njagala nve muzigo nange atemperera abaana nange nvuge ku mmotoka. Laba bwe yeerabira nti ewaffe si kuno tufe tugenda mu Uganda mpya. Ate alaba Nambooze yasookayo ate Nambooze ye ali ku Bwakatikkiro anyirira ate amugamba mbuno nedda gwenywerera nnyo ku wali nywerera nnyo wali ku bwakomanda tuli ku lutalo naye alaba ne Nambooze alwana ng'atakola ki ng'atalwana. Kakati ebyo bye bireeta oluusi abalwanirizi okusinduukirira emmeme. Naye ate era bwe tuba tusoma demokrasiya nga mpunzika bagamba nti yes election is under a dictatorship, a dilemma to a dictator. Nti newankubadde kale naye abissaawo afune ensonga ziri 7 nti naye ate nako kabasa gyali nti weewaawo okulonda eri Nakyemalira kusobola okwawulayawula abamuvuganya mbu naye ate ebivudde mu kulonda bibagatta.
ebivudde mu kulonda naddala nga akabbye bibagatta era emirundi mingi bannakyemalira abasinga bagudde wabaddeyo obululu ng'ate akawangudde n'ebitundu 96 n'obutundu bumeka %. Genda obatunuulire yonna gye bagudde bamazenga kuteekawo kolaki kulonda kyebava bagamba nti ye kwegamba nti okulonda eri ab'oludda oluvuganya kulinga kambe kuliko saidi esala n'etasala singa bakakwatira ku saidi etasala kubagasa naye we bamala bamantaala ne bakakwatira eri wali obwogi kaba kajja basala ebyobufuzi yonna gye bifa byenkana buvunaanyizibwa bwa ttiimu kiringanga osobola osamba omupiira obwomu nobeera mu kisaawe nodduka nogenda noteba mu ggoolo eri n'ogukuba ate n'obuuka n'ogukwata twabikolanga nga tuli bato mudde eno naye olw'okuba nti enteekateeka y'omupiira ya ttiimu ekyo kyoliko era tegusobola kubeera mupiira ogwa nnamaddala ebibiina by'obufuzi gye byava byajja kuteeka mu nkola ekintu ekyo kubanga omuntu ne bwagamba nti yeesimbyewo nga bwannamunigina era ogenda okulaba ng'akuŋŋaanya abaki abalala ng'agamba first of all wali wayimiridde wennyini okuwaayo erinnya obwannamunigina si yaliwaayo agenda n'abantu abakolaki abamusemba ogenda okulaba ng'alinawo driver ogenda okulaba ng'alinawo akupa ku bibendulo ogenda okulaba nga gamono ye campaign manager era okukakana nga naye tali bwomu ng'era nayo ttiimu naye lwakuba nti eba ebesinze ku kino kye bayita individual merit nti totunuulira bulungi bwa nteekateeka ttiimu eno naye obulungi buli mu nze nzekka individual ki merit Museveni yagitutwalamu wano kati abantu bannayuganda bangi bakyagirinamu hangover naye bagamba ti enkola y'ebibiina by'obufuzi si yesingayo obulungi mu nsi naye ate yesinga obulungi kweza enkola eziriwo nti kyandiba nti si yesinga obuki obulungi naye kweza enkola eziriwo ate yesinga obuki obulungi nti enkola y'ebibiina ebingi si enkola esinga obulungi oba oliawo naye mu ebyo ebimanyiddwa ate yesinga obuki obulungi nti abantu okubeera obumu ng'eringanga kumpi kampuni ne bajja balamuza kitwale ng'okusaza tenda okukulembera eggwanga kubanga okukulembera eggwanga mulimu munene nnyo ogutalisaanye muntu omu oba ng'alonzeronze banne ne basangagana kusangaganya eyo nti gwe bakulondanga meya nawe bakulondanga gundi naye ne basangagana eyo ne bakola gavumenti so mu nkola eri ebibiina by'obufuzi gye bitambula obulungi ekitali wano ewaffe nti abantu babeera wamu ne babeera n'enzikiriza enzikiriza zaabwe ezo ze zifubutukamu ze bayita polisi nti olw'okuba ffe tuli ba social democrat tukola bino na bino na bino olw'okuba ffe tuli beekiti ffe tukola bino na bino bate ekyennaku faawo mu Uganda tetunnatuukawo tukyali mu kuzimba enkola eyo egende ng'ekula tennakula lwakuba ti amawanga gano agaffe gakyafugibwa bannakyemalira abakola ennyo okukotogera kwa institutions si bibiina byabufuzi byokka naye ne cultural institutions ne religious institutions ne government institutions zonna bazitta kubanga baba baagala obuyinza bubeere mu bo bokka so ekibiina ky'ebyobufuzi kyajjirira okugyawo obuyinza okubeera mu muntu omu ne bubeera mu bantu abangi kubanga ensi yeetaagako obukulembeze ne bagendera wamu ne bagamba nti bannaffe olw'ebigendererwa byaffe bino mutwesigise eggwanga lyammwe tulikulembere naye kati wano ewaffe tugasse ebintu bibiri eno waliwo enkola ey'ekibogwe ey'ebibiina by'obufuzi naye ate bannayuganda awamu bali mu lutalo olw'okwenunula kufuga bbi kati ono atutadde mufuga bbi mutwale nga nannyini komera
kati nanyini komera naga nti naye mu komera ali yange muno mulimu demokrasiya abasibe mujja kweronderanga bakatikkiro akulira abasibe bonna mumale mulonde n'abakulira bachachi abakulira zuwodisi mulondeyo n'abalala abakulira obubinja mulondeyo n'abalala muli akulira effumbira akulira ennimiro akulira ki kakati naye nga eno waggulu esikutteyo omusajja nanyini komera n'ogukufula oguki ogunene kitwale nti abasibe abali mu komera muno basibirwa bwereere tebalina musango era bavunaanyizibwa okulwana bave mu komera bagende kakati buli mpalo ng'omusajja akyabasibidde mu komera buli myaka n'ateekawo nti bananga nti waliyo okulonda abakulembeze mu komera muno laba abasibe bwe beerabira ennaku yaabwe ne batandika okuwalagana n'okulwanira ennyo obwakatikkiro ne butuuka n'okubanyumira ababutuuseeko oba abayagala obugendamu ne butuuka n'okubanyumira ne butuuka n'okubeerabiza olutalo olunene olw'okuva mu ki mukomera nti singa tubadde basibe ba mugaso ddala bwe baali tugambye nti waliwo omukisa gw'okulonda anaakulira abasibe mu komera muno twalironze oyo omusibe nalukalala anaatuyamba okusamba akajji tulwanyise eyatusiba mu komera n'abasirikale be tuddeyo ewaffe naye kaakati ate waliwo abamu abaga nti tulonde anaatuyamba mu komera muno emmere akawunga kaleme kaawa tusaawe olujja ebiyigo bibeere birungi ng'emmere ennungi nga tebatuggalira nnyo kwegamba nga tunoonya kati kamfati ya muki ya mukomera kakati kasita mutandika kubanga bw'obeera katikkiro mukomera oyinza okusula ne mukasenga akako n'emmere osobola okulya ey'enjawulo osobola n'okubeerako ebweru essaawa ezisinga ez'abanno wabeerawo ebirungi ebiriwo kasita ebyo biribanyumira ne mutandika nga bwe muba mulonda akulira abasibe mu komera mulonda oyo anaabaterereza embeera mbu mu komera naye n'anyumirwa nnyo kino bwe mutaliva mu busibe kati ate n'ekirala obwakatikkiro bufuuka bwakirwanire kubanga kyetwagala ku bwa caki twagala caki anaatuyamba kumenya komera twagala katikkiro anaatuyamba kumenya ki komera ekikulu ffe twagala va muki kati ate raba waliyo bannaffe abamu abagamba nti twagala caki anaatufuulira toyireti z'omukomera muno ennungi n'akawunga kalekeraawo kaawa tuli ekyemisana n'ekyeggulu kati kasita muddamu ebyo kwe kulwanira ebifo bino nti ffe ng'abasibe mu lutalo lw'okuva mu komera ono agira n'atusuulirayo kino abantu singa tumanyi nti ebifo bino bifo bya lutalo singa bwe baba tebakikuwadde tolwana nnyo kubanga ekikulu wano si waffe ng'abaffe baffe abasoma bayibuli tugamba nti ewaffe si kuno ewaffe muki muggulu naye olw'okuba nti nno abantu abamu balowoozeza nti wano waliwo ne mentalite waliwo abasibe abamu be baasiba bino bya ddala ne babasumulula nga batya ebweru ne batandika n'okunyiigira bannaabwe ababagamba nga tujja va mu komera muno tugende ne bagaaniramu nga bwolaba akakoko nga bakajja ekkuumi buno obutuuka kuno ne katuuka mu owino ne bakayita akakoko akaganda naye nga kateeso kenyini ne bwokawa lubaale takakkiriza ne bwokawongera lubaale takakkiriza ng'ogamba nti lubaale muwongera takola bakasumulula amagulu nene kasigala nga katuddeawo kuba bakasibye nnyo so mwami Museveni okumala emyaka 4 atusibidde nnyo mbusibe muno abantu balowooza n'okulowooza nti wano wewaffe netutandikano era babuuza nze nafuna omukisa ekibiina kye navubukiramu ekya Democratic Party nga kyakulemberwa bakawanga Ssemwogerere batutwalanga ne masomero ne tusoma ne diguli tubeera abakulembeze abalungi nze ne bantwala enkozi okusoma diguli mu democracy and development studies batusomesa lwaki bannakyemalira bassaawo okulonda kyekimu bannakyemalira bassaayo okulonda lwa nsonga 7 naye emukuzo mbu okulonda okwo kwerabiza abalwanirizi b'eddembe
tibalwana ne Nakyemalira ne batandika kulwana bona bokka na bokka era ne kubaawula. Njagala kubagamba mu abasazeewo genda ku independent nti genda webake onyumiza omwoyo gwo ennyama yo ng'enyumiza omwoyo gwo nga gunyumiza ennyama yo awo tulonga tunaatera tutwala omwoyo gwo guba gunyumiza ki ennyama yo. Leka kugamba nti abantu bakusabye nga tebakusabye. Omala kakasa nti abantu be bakusabye. Abantu bwe baba bakusabye in fact tubalaba n'obbalaba. Naye ekyo ndaba ng'ekyangu omuntu asobola okukunga abantu ne bambala ekifaananyi ky'abantu. Kankubulire musiru oyo munnabyabufuzi alowooza mbu abalonzi abo abawo wansi tebategeera. Munnanga abantu abo bwe baba baagala ekintu ne bw'obafumbira omuceere bayinza obutajja naye olaba bazze ne bakiyimirizaawo ne bakironda baba bamwagala. Ebyo ebimu ku bigambo bya Betty Nambooze ng'agezaako kwanukula Sauda Madada oba nga wataanya ng'amenyamenyamu ku nsonga ya Sauda Madada okuvaayo n'alangirira nti oba ekibiina kimumye kaadi agenda kuvaayo yeesimbawo independent ajje bannamunigina kubanga awulira eryanya aliina obuwagizi abulina ku ground. Simanyi oba kyekikola amakulu naye katulinde tulabe. Wabula njagala nkutegeeze nti oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza bw'otannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ngina kubanga mbala ne Sauda Madada naye muwulirize ensonga ze. Ontegedde bulungi era bakulabira ku ki abamu bagamba nti nkedde onywanyiridde ebifo naye ate abantu bangi abeesimbyewo muganda wange Meya Nubian Lee ali mu kalulu okitegedde. David Lewis Rubongoya okategedde ako muganda wange Alex Waifu Mufumbiro ate Kampala Mama Betty Nambooze yagamba tava mukono tava awaawo naye mwali oba abisanja bitano ali musanja bitano mukaaga leka nawe ali mudemeka nedda leka nnyonnyola akantu ako yajjira mu kisanja ne yakifugako katono nnyo kubanga basookera mu kooti kati ali mu bisanja nga bibiri ng'ogasseeko ekyo kakati ate Mama Nambooze ate babandi badde ate basinga kubaffe ate tubalabiddeko ebirungi bingi gwe lwaki oba olowooza Sauda tasobola kuweereza abantu andi akuga nti obadde onyumira eri mu ate nze ndaba naye ate n'ayingirako mu bwafuutu soja nagamba nti jja nakwatemu wali emukono gwe tomanyi ate nze naze gwatera otuma engoye ze zino agamba bafunireko gwe tomanyi ayinza onyuma ng'akomandize seniority yalina kubeera eri mu legislation mu ffe tukola tutyawo kati kubanga mmwe mukyali bato mulina amaanyi atandikire nno ku bwakansala bwakansala nange kyengezaako okukola ki nti aweereza bulungi abantu b'emukono era kyovula abamugamye ffe tuweereza tusaba owummule ate tuteekeyo ku ki ku mulala wabalabye nga beekalakasa ab'emukono propaganda yadde propaganda ate abantu bennalabye nga ate boogera babadde baawa beebushenyi ate nga beboogera eby'emukono oyonoonese ebyobufuzi byakono buli kimu olina ansa yakyo so n'olw'ensonga eyo abantu saagala balowooze nti navudde mu kibiina ngenda kukola n'ebintu beewuunye era ngenda funa obudde nziremu ntambuze nga bwe natambuza emirimu gyange. NRM is going to look for you. Tesobola ejja kunoonya etya egenda kunoonya Anatalia nedda on Foot Soldier 311 shockingly unfortunately ekibiina tekyamwesize kumuwa bendera okuvuganya ku kifo ekyo and she has since chosen to go as an independent yagenda kujja nga namunigina ku kifo kino twagala okutegeera lwaki era nga atwegaseko well mchala Sauda tukwaniriza nga member wa NUP wewunyisiza abantu bangi bwasazeewo ogenda okusunsulwa nga namunigina lwaki kyabuntu nti ebiseera ebisinga musobola okukkanya ku nsonga ezimu oba ebiseera ebisinga ne mutakkanya ate ku nsonga endala so kyabuntu well okimanyi bulungi nti okujja nga independent kikujja buterevu mu kibiina okusinzira ku ssemateeka wamu era essemateeka y'omwoyo waffe alimu obuwaayiro oba alimu akawaayiro
alimu akawaayiro akagamba nti omuntu wanaabanga azze independent asobola okusaba readmission ng'ayita mu office ya secretary general. Ntegedde bulungi nti tuyina 221 bakama baffe abamu bamemba ba parliament abajja independent nja ku Honorable Nsanja Patrick kati yakola readmission nakuba mu kibiina. Ntegedde bulungi so mulimu akawaayiro ekibeera ekibi nti ng'ogenze mu kibiina ekiki ekirala. Nakulabyeko ku social media ng'otonyeza amaziga ng'okaaba kiki kyo kyakutusiza ku mbeera eno kubanga bwagenda mu process eno ng'omanyi nti osobola okuwangulwa oba osobola ofuna tiketi oba obutagifuna kyo kyabadde kikaabya bingi bitasobola kunnyonnyolwa bingi nnyo nange simanyi bingi nze byonna mbikuwadde kati awo nze simanyi kyoba oyagala nnyongereko bwekyoba okola subscribinga busubscribinzi likinga sharinga naye nga akalowoozo ke njagala okulekera abakulembeze n'abawagizi mwenna bamemba ba National Unity Platform muyimirire ku nsonga y'okyusa eggwanga. Sigaanye ebifo bino tubyagala naye temugenda byeyegaliramu nga tukyali mu bufuzi obwannakyemalira nga tukyali mu ggwanga eritali mu demokurasiya. Awo naawe okujjako ng'oŋŋamba nti ekigendererwa kyo otunuulidde omusaala guno wabala tutunuulidde ku kyabannansi. Newankubadde Sauda Madada avaayo ng'ayogera lwatu nti bamulumiriza nnyo mu nsonga za Shamim Malembe n'ensonga z'okubanga aimu ye yakufuna musaala kyekimuleeta mu kifo kya World Women Council mu Kampala Central. Agamba abeesimbyewo bangi abakulembeze b'ekibiina wabula ye Nambooze ansisinga ng'agamba ono yeerabidde omulimu gwe ayina kubeera wali eri ono komanda ayina kubeera wali eri kuduumira kulaga ngeri ki Uganda gyegenda okubanga efunamu enkyukakyuka. Ye Nambooze alaba kyekyo ekiri beta lani okugenda ali okubeera ku World Council olw'okubanga bufuna miliyoni 600. Olowooza otya ku nsonga eno? Nkwanirizaako nnyo mu comment section likinga sharinga mbagala nnyo mweraba.